gwe luyimba lwange mu nseno embi ejjudde ebibi ejjudde amaziga ejjudde okukaaba osigala gwe luyimba lwange kyova olabanga nkusinza kyova olabanga nkutenda n'emmeme yange nga Mukama mu butuufu oli luyimba lwange oluyimba olw'ennaku oli luyimba ne bwe mbanga nsinda oli luyimba ne bwe mbanga sirina kyakulya oli luyimba lwange Mukama era nkwebaza genda mu maaso nga weebaza Mukama olw'olunaku olwaleero webaza omwoyo omutukuvu akutuusiza mu ssaawa zino kubanga abalala baafudde abalala bali ku byuma tebakyasobola kweyogerako abalala tebalina ssuubi nti oba leero lunaaziba naye gwe oli mulamu gw'omulamu webaze Mukama ku lw'abaana bo webaze Mukama ku lwa famire yo webaze Mukama ku lwa bizinesi gy'otuddemu kubanga waliwo abagiyaayaanira waliwo abakaaba amaziga nga basula batudde waliwo abali mu nnyumba abeebase nga bagamba singa nfuna ekyokukola webaze Mukama olw'ekyo kyakuwadde webaze Mukama olwa kapito gw'olina webaze Mukama olw'abaana bakuwadde ekibala ky'ezadde mwebalize ddala omwoyo omutukuvu ng'omugamba Mukama gwe luyimba lwange Mukama gwe luyimba lwange ne wesitasaanidde oli luyimba lwange omwoyo omutukuvu kyova olabanga nkugamba nti osaanidde ki osaanidde Mukama tewali akwenkana tewali alikwenkana ne mu byafaayo byewaffe oli wanjawulo Mukama oli wa muwendo Mukama osaanidde okusinzibwa mwebaze Mukama ng'omukubira engalo mugamba webale Yesu webale lwazi lwange webale maanyi gange webale kigo kyange webale Katonda njagala webale Katonda eyansenza webale Katonda ankuuma emisana n'ekiro atanganya kugwa mu bunnya bw'abalabe bange ataganya pulaani z'abalabe kukola mu bulamu bwange alina pulaani ennungi kyova olabanga akyakuwadde omukka gwossa kyova olabanga akyakuwadde obulamu bw'otambuliramu ye pulaani ennungi abalala batensa obubi abalala batensa amafaago abalala bateesa okulemererwa n'okugwa naye ye asigala alina pulaani kyova olaba nkugamba nti mukubire engalo weetooloola ennyumba yo mugambe webale lwazi lwange olw'edda n'edda webale maanyi gange mwebaze genda mu maaso ng'omwebaza omwoyo omutukuvu omugambe nti nkwaniriza mu famire yange olwaleero nkwaniriza mu mmeeme yange jangu oleeta ebyenkyukakyuka jangu oleeta essanyu mu mutima gwange jangu okole ebyamagero mu bulamu bwange Mukama akukwase ku byotakwatangako omwoyo omutukuvu akusanyuse akuwonya endwadde ezikuliko akuwonya obweraliikirivu obukuliko oli ku puleesha gy'otategeera naye omwoyo omutukuvu okuyitira mu saaviisi y'olwaleero akusumulule akufuula ow'eddembe obeera omujulizi ogambe nti nange nali bubi nali mu maziga nga nkaaba naye nayina oluyimba lwange nayina Katonda wange yafuuka oluyimba lwange nalina empologoma ya Yuda eyantaasa eyanunula eri amagombe kyoba omugamba mwebaze twala eddakiika nga 2 ng'omwebaza ng'atoera omwaniriza kitange nange neewongayo eri mu maaso go bwe babanga munze mulimu ekibadde kisukkulumye amalala obutategeera kitange bujeewo tulamuze nkozesa Mukama omwoyo omutukuvu leka ekigambo kyo kisumulula abantu bo leka Mukama abalwadde abali ku ABS TV ku ssaawa ey'omwenda basumululwe okuyitira mu lunaku olwaleero lunaku lwa bunabbi leero lunaku lwa bunabbi era Mukama njagala buli muntu yenna agenda okukwata ensigo ye agisindike kweze essimu eziri ku screen ye njagala buli muntu yenna agenda okusindika ensigo ye Katonda wange musumulule mwerabize ennaku yeewaabwe mwerabize obweraliikirivu mwerabize Mukama amaziga geewaabwe mwerabize Mukama osobola okukwata ensigo ye era n'ogisindika ku simu z'olaba ku screen yaawo gisindike nja kubanga abaweereza bawandiika amannya go ogenda kuba osabirwa olunaku olwaleero mu linnya lya Yesu naye nga nnyongerera ddala okubaaniriza mu ssaawa yaffe ey'omwenda abagiriko abaana ba Yesu abakoowu abaagala ebyamagero abaagala okusumululwa olunaku olwaleero nze Joan nate ku lwayo essaawa ey'omwenda lunaku lwa bunabbi lubeera lwakusatu ate era ng'era tekijja kyuka Katonda agenda kusumulula agenda kukola omulimu gwe mu bulamu bwammwe agenda kukola by'otamanyi gwe by'otayinza kukola nga gwe omanyi waliwo oluyimba olugamba nze byesiyinza nganze nze byendabanga ebyamaanyi munze
ye byakolera ddala era kyenjagala akolere ddala ebyo byolabanga ebyamaanyi akolere ddala ebyalema famire yewamwe. Haleluya. Nebaliza ddala abantu abandabira mu akedi ez'enjawulo abali mu bizimbe abali mu shawuli yako Wakiseka waliwo abali mu Kikuubo mu plazas ez'enjawulo Shamba Complex waliwo n'abo abali Katwe abantu be Katwe mulaba nnyo essaawa ey'omwenda abali mu ebizimbe kale ebyenjawulo abatunda engoye olwaleero njagala Katonda abasumulule njagala buli omuli TV ng'eriko ekigambo ABS TV nga gy'olaba ng'oli ku ssaawa ey'omwenda olwaleero oleme kulwerabira mu bulamu bwo. Nkoze n'abaana bano kuli Angel Tene Gloria bibandiko ate mu control room nembamu ne producer wange Bamise Shafik ya birimu ebyuma sound omulembe obuyimba ate bowulira ku screen yo oba ku lutimbe ro. Njagala okwate kye bayise ensigo yo gye basiga olwokusatu mukimanyi bulungi kwate ensigo yo gy'olaba ey'obunabbi kwate ensigo kwekyo ekinene bw'oba ng'olina ky'olina omanyize mbakubiriza buli lunaku nga olina ky'olina. Why? Kubanga Katonda asiimye waliwo abatakirina. Haleluya. Olina ky'olina nga gwakikuwadde. So kwekyo kyakuwadde njagala okwateko ensigo gy'olaba nti y'amaanyi ng'esaana Mukama nga tegenda kuswaza. Egyo twabadde tulabako ono Kezekiya. Kezekiya ennaku ze ez'okufa zaali zituuse. Ng'era nabbi Isaya ze amugamba nti omanyi tegeka ennyumba yo tegeka ebyebibyo essaawa yonna ogenda kuboyolekera amagombe bwe kiba nga kiri ku famire yo. Kezekiya yakyukira ekisenge n'amugamba Mukama nasiganga mu nnyumba yo ojjukiranga ensigo yange gye nakusigiranga tonzita njagala enjimirire. So ensigo gy'osiga togisiga nti oba ogisiga lwakuba nti owulidde gondere eddoboozi lya Mukama sigane olunaku olumu ensigo ye ejja kuyimirira mu bizibu by'otamanyi. Omanyi waliwo ekiseera wekijjira n'otuukawo n'ogamba wano nga saasabye nga sinnasiibako Katonda wange asinzidde ku kyokunsomosa eno embeera. Abamu abatabimanyi nagamba wala kino ndabika nkiyiseeko buyise. Waliwo ebikuyimirira mu biseera ebizibu. Waliwo ekiseera mw'otuuka ng'esaala gy'osaba tekyakola wabula nga bye wakola bye wasiga ensigo gye wasiga nga yeekuyimirira. Essimu eri ku screen yo ereeta amannya Yiga Augustine eyesembyayo 73 gy'oba osindikako ensigo yo. Musumba mwali ajja kuba agiraba ate nga nzikiriza nti ojja kuba osumululwa okuyitiramu eyo ensigo yo gy'osiga. Ngenda kuwandiika amannya gammwe abali mu kusindika ensigo so togamba nti ensigo gye nsindise seewulidde. Ngenda kuba mpandiika amannya gammwe oba waliwo abagenda okuba nga bawandiika amannya gammwe ate tulabike nga tugawa omusajja wa Katonda akusabire ali mu kusaba and I believe ogenda kusumululwa gw'alina okukkiriza. Omanyi omuntu alina okukkiriza alya ebibala by'ensi n'alya n'ebyabo abatakkiriza. Haleluya. Gwe omuntu akkiriza omu osobola okuwamba omukisa gwa famire yo yonna n'olabanga mu famire yammwe muli bangi naye nga gw'alina feva naye nga gw'alina banno batobo be batalina. Lwaki? Kubanga olina okukkiriza mu Katonda. Katonda gwe gw'alonzeeyo bakiikirire. Waliwo akyagala? Waliwo omuntu andaba nga gw'ogamba nti njagala ewaffe mbere nga nze mbakiikirira. Kisoboka ne bw'oba nga gwanyomebwa ate yayegalira ddala abo abanyomebwa. Molodokaayi yalinga ku geeti. Ono omusajja Molodokaayi nga yabeera ku geeti asiiba okwo anyomebwa buli ayitawo n'amulaba nga kale talina mugaso. Amiina. Ye ayagala abo abanyomebwa gwe yeeraba nti nze tekisoboka awo sisobola kuyitawo bizinesi yange tekyasobola kuyitawo wano erabika egenda sigalira wano. Era waliwo abasuubuzi abandaba nga oli mu akedi oli mu kizimbe otunda ngoye oli mu boutique ogamba nti nange singa olunaku lukya nembeera ng'oli ng'ow'edduuka liri atikkula buli wiiki abeera n'emmaali empya nange mwegomba. Kisoboka. Kisoboka okubeera ewuwo. Oyo akolera bali bw'abanga yasobola okukolera bali naawe akyasobola okukolera. Ekyo bw'oba okikkiriza njagala okwata ensigo yo ate okusingira ddala abantu abalina bizinesi. Omanyi buli bw'obeera ne bizinesi nga togisigira
abantu abo bwomwegomba basiga era bw'omutuukirira n'omubuuza tayinza kugamba nti omanyi sente zajja buzini zingwako. Basiga balina omutima ogusiga. So gwe ali mu bizinesi yo ndaba bizinesi ye ekwamye waliwo akantu akakwama ne kalya emyaka ne kalya kapito wo nga ne kapito gw'oteekamu tagenda mu maaso. Obadde okimanyi omwaka oguwedde kaali bwe katyo. Buli sente gy'ofuna gy'ojja mu looni oteekamu naye okolerera looni. Omwoyo gw'okukolerera looni nga buli bizinesi gy'oteekawo nga buli kapito eyandiweze ate omutwalira ba banka. Akikuwonya omunnazalensi olwaleero. Era njagala abantu abalina okukkiriza nga gw'ogamba nti nze buli kasente kenfuna ka looni. Nandibadde nga bizinesi yange kati yeeyongeddeko naye ate nagijja mu looni nagijja mu banka. Njagala abantu abalina okukkiriza kwata ensigo gy'olina sindika ku ssimu eyo gy'olaba eya MTN eriko ereeta amannya Yiga Augustine. Katonda agenda kuba akusumulula. Abantu abali mu byalo ebyenjawulo banange tutuuka wala. Kino nakikakasizza tutuuka wala. Olutimbe lwaffe olwa ABS TV Katonda alwadde omukisa and we are blessed. Kyova olabanga gwatulaba nawe ogenda kukungulwa omukisa gwe tulina. We are blessed. Tulina omukisa. Teragwa abalokole bokka n'abasiraamu n'amadiini amalala abasumba. We are blessed. Era nawe njagala ndaba obeere n'omukisa. Oyagalibwe. Ekyo ekikolimo ekyakuteekebwako waliwo omuntu atambula n'obanga nga teoli takumanyi naye naakukyawa. Ate n'obanga omulala ye atambula n'obanga nga n'abantu we batamumanyi ayina okuganja. Nga bwe twagalwa ABS TV nga bwe yagalwa naawe atwagala bw'otyo bw'ogenda okubeera mu linnya lya Yesu. Halo kola. Halo. Okay. Joani mbadde nsaba kunsabirako taata w'omwana akuwa obuyambi bw'omwana. I think kinoza kyobadde ogezaako okuwandiika. Halo kola. Amina amanya go ne gy'olabira essaawa ey'omwenda. Wangi? Oyogera mpola. So, okay. Amasimu kanjiranga leseeko katini. Halo kola. Wangi? Amanya go ne gy'olabira essaawa ey'omwenda. Oli ku TV. Halo. Sure. Naye nga njagala okwata ensigo yo ogisindike tuwandiika amannya go. Halo kola. Amannya go ne gy'olabira essaawa ey'omwenda. Ye Brenda. Wangi? Famire yewammwe lwaki mubonaabona? Oyina emyaka emeka? 23. Oyina emyaka 23. Kiki weekoleddewo nga ggwe? Bw'otunula mu by'olina kiki ky'olina ky'oyinza okwesiimisa? Soko Vire TV tubeere nga tuwuliziganya bulungi mu linnya lya Yesu Kristo omwana wa Katonda omulamu. Musumba Joan nsabiraako nfune omulimu. Okay, toyina mulimu. Katonda kagukuwe. Halo kola. Sure. Hello. Sebo. Onali ku TV. Bw'oba okuba Soko Vire TV yo tuwuliziganye bulungi. Hello. Sure. Hello. Hello. Wangi. Jebaleko Sister Joan. Nawe jebaleko amanya go ne gy'olabira essaawa ey'omwenda.
Janet neumbe Janet ndabira na lukolongo. Abantu be na lukolongo mugamba ki? Wanji. Na lukolongo mugamba mutya? Tuli. Ye nyabo. Bade saba kusabira ko tata wa mutabanyi wange ape capital. Tata w'omwana wo akuwe capital. Ye. Muri mu kigo owulira ng'oyagala kukola mu bulamu bwo? Mbadde njagala kutunda manda. Oyagala kutunda manda? Gwe mulimu gw'owulira ng'oyagala? Gwe mbeetaziikirako. Okay, sooka okisigire. Katonda kw'omukisa. Okay, kale kakibeere bwe kityo. Amina. Nga tonnagitandika sooka okisigire. Sooka ojja olabe musumba akubuulire. Ye bizinesi entuufu kuba oyinza oteekamu ssente zo ne zifiira awo. Akuwa omukisa Yesu. Sure. Hello. Yes. Wanji. Nawe gyebaleko nyabo. Enamba za Airtel. Okay, Shafik. Ansaba otunoonyezeeyo enamba eya Airtel. Enjo agindeetereko ndowooza ngisome esembyayo 66. Okay. Kale tofaayo ngenda kubanji kubasomera abaagala okusindika ku Airtel Money naye gwe agamba nti ngenda kusindika ku ya MTN waliwo enamba wo esembyayo 73 kuba osindika ereeta amanya Yiga Augustine ojja kuba oweebwa omukisa olunaku olwaleero. Abantu baagala okusiga kyova olaba nga baweebwa omukisa. Halakola. Hello? Pastor Mnantongo from Chisach. What is this? Nsaba kunsabirako nfune olubuto. Nfune olubuto. Nzaale nange nfune ku mwana. Kale. Tufaayo. Hello? Njagala Pastor John. Amannya go ne gy'otulabira. Ndi Bubadde Kayunga. Oli Kayunga. Yeah. Amannya go gwani? Nze ndabizimba. Otyo? Njagala kunsabirako Pastor. Gamba Innocent ajukube. Wanji nyabo? Njagala kunsabirako n'ebizibu ate n'olubuto luganye. Oyina ebizibu olubuto luganye. Kitutte ebbanga ki? Omwana kati gwe nnina ati wa myaka 11. Wa myaka okyali ne taata we? Okyali ne taata we? Ye. Naye olubuto luganye. Bwe wagenda mu ddwaliro baakugamba ki? Tewali bangamba sirina buzibu. Bagamba toyina buzibu. Okay, ogenda funa ensigo ya mitwalo 10 ojja osinkane musumba Yiga ojja kuba oddamu okuzaala mu linnya lya Yesu. Asajwa njagala nsabireko nzifune sente zikyagaana. Kasita oyogeddeko nange sente ogenda ziraba. Bwe tofaayo. Tulina omukisa. Tofaayo. Amina. Okay, God bless you. God bless you. Gwagamba nti njagala kujja mu counseling zammwe. Tubeerako n'ennaku ze tusinkaniramu abantu. Oli tuyina bye tasobola kwogerera kuno ku TV. Waliwo abantu nga ye waabitiibwa. Musiraamu tayagala kuwulira bamuwulire ku mpewo. So tulina ennaku zaffe mwe tusinkanira abantu ne tukubuulira kintu ku kintu. Kyava ku ki? Lwaki oli bw'otyo? Lwaki gwatazaala? Wabeerawo ensonga gwe tolowooza nti lwaki ogenda mu malwaliro ne bagamba nti ozaala? Omusajja waazaala sigamba nti oli mugumba tozaalanga kuwali ozaddeko naye okuva lwe wazaala omwana asooka byagaana. Waliwo n'abantu abange omwana eyasooka wamuzaala naye yafa n'omuziika naye okuva olwo omwana yagaana. Ofumbiddwa okyusizza amalyangaana still era ekikujjayo abeera mwana. Tulina solution yo oba ekyokuddibwamu. By the way, ngenda kuddamu nnangirira olunaku olulala kubanga abantu balina obujulizi. Abaatwala obugoye, abaleeta obugoye bw'abaana tulabyeko obujulizi obukwatibwako. Era linda naawe bwe luba terunajja lugenda kuba lujja. Waliwo eyankubidde essimu n'aŋŋamba Joan,
banange nafunye olubuto obange nakusanga wanga talina wagenda kunsanga naye nga Katonda yakikoze. She's pregnant, bawe musanyufu, bambi babadde basanyufu. Waliwo mukwano gwange ali awo luddawa Balaksia ye Machindye. Katonda nawe njagala kusumulule akuwa omwana. So bwe nkugamba nti siga ensigo jangu mu counseling zaffe tukubuulire tubeera n'ensonga lwaki tuba tukugamba nti jangu mu counseling. Ebintu ebimu tebinyuma mu lwatu. Haleluya. Tebinyuma mu lwatu kuba tuyinza okugambira awo ekintu ate ng'omulabe wo abadde awulira kansubire mu ntegera bulungi. Ennaku zibeera Lwakubiri, Olwokuna n'Olwomukaaga z'ennaku z'osobola otusinkanira mu counseling. N'ensigo ya mitwalo 10 gyokka egya Uganda. Ojja kuba osabirwa bakubuulire n'eddogo we lyasimbibwa. Enjo kiki? Kale mujja kukozesa eziri ku screen yammwe abaagala okusindika ensigo yammwe oba kikyowulira mutima gongo gamba nsigira bizinesi yange nsigira obufumbo bwange obadde bugootanye Katonda abutereze kisoboka mu linnya lya Yesu. Nze Doris Ekatwe, abantu b'Ekatwe mbagala nnyo Ekatwe. Nsaba kunsabirako emisomo gyange gitambule bulungi. Joani nsaba kunsabirako waliwo abansindikira amayembe nga baagala okunzita. Tugenda kufa. Jangu otusinkane wano e Kawaala amayembe gagenda kuba gaddayo gye gaava. Ababadde bakwagaliza okufa. Omanyi waliwo abagamba nti wano tetubizaayo, lwaki mubizaayo nga tekinnatuukawo. Kati amayembe gano nga gazze mu bulamu bw'osula otunula ng'ogamba nti njagala nze temugazaayo gasigale wange nga nkyaganyumirwa. Waliwo ebirina okuddayo, waliwo ebirina okuvaako neyabisindika agenda abiwuliremu. Omanyi waliwo abantu nga yetanakoowa era kyova olaba ayogera ebyo lwaki babizaayo. Atannafiisa toyinza mmanya bbeeyi ya kofi nyojagaza ki. Naye abo abakoowu abo abasula obuwinga omwana wo baamukonzibya. Amanyi bayita okutunula ku mwana wo nga watwala emyezi 9 ng'omwana watwala n'ogenda mu ddwaliro ebisane bikuluma naye ng'olaba omwana wo tatambula, talina kyakola, tayogera, talina ssuubi lyakuwa nti oba alibeera bulungi, yaziŋŋamiraawo mumuyonjezaawo wansi, kiruma. Naye gwe osuubira nti oyo omuntu eyakikola gwe kiki oyinza omukola? Omuntu eyakonzibya ebibyo wali musajja mugagga. Waliwo abandaba nga wali musajja mugagga naye ne wabaawo eddogo eryajja lyasooka nerire n'ogenda ne weewola looni mu banka ne basooka batwala ebibyo. Ennyumba yo neetwalibwa, emmotoka yo neetwalibwa, amataka go ne bagatwala n'osigalira ku zero. Ife tumanyi ebizibu byammwe bye muyitamu. Kyova olaba nga bw'ojja gye tuli tubeera ne solution. Tusaba era nga n'olunaku olwa Monday abo abagoberera essaawa ey'omwenda abakkiriza, si buli omu, abakkiriza abakooya embeera, abaagala obujulizi, ng'oyagala Katonda akuwa obujulizi. Waliwo abalina obujulizi nga nawe oyagala Katonda akukawuntinge kwabo. Olunaku olwa Monday tugenda kuba tusaba. Hi Joe, I want a business next year. I'm Jen. Lwakuba Jen tontereddeeko woovudde. Abasindika ensigo yesimbalaba njagala Katonda abawe omukisa. Ngenda kuba nsoma amanya gammwe soon. Sister Joani nsaba kunsabirako nfune ebyokukola. Tofaayo. Ansooke nsomeko ku message. Hi Sister Joan, I'm Joyce from Mityana. Nebaza Mukama yebale kuwonya maama wange pressure eggulo. Naye webale kunsabira mukwano n'otugumya. God bless you. Webale kusiima ona awabujulizi. Sister Joan, nebaza Mukama eyali yabba empeta yange yagikomezaawo yekka. Sister Joan, tontereddeeko manyago yali yagibbirawa. Empeta baali bagikubbako naye bagikomezaawo bokka. Twebaza Mukama.
Pastor nze Tiwo nsaba kunsabirako nfune omulimu. Okay. Joanna Amin Kasese, pray for ladies. Abakyala mubadde ki? Abakyala balina ebizibu byabwe naye waliwo Katonda atereza amaka. Tulabyeko Katonda atereza families. Gwe families akyankalanya ennaku zino otunuulira amaka n'ogamba bannange ng'alaba abandi yagadde okufumba tebakyegombesa naye Katonda omwaka guno omwezi guno agenda kusumulula amaka agaali gaagootaana agaali gakyankalana mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. So omukyala ow'Ekasese tofaayo meseji yo ngirabye tugenda kuba tusaba mu linnya. Nze Jezira nsaba kunsabirako pastor ndi lubuto naye bawange tampa sente ez'okugula ebintu by'omwana. Kale ojja kulaba abamu twogera nti kale kasita soma meseji yo gwe manya kigambo bugambo nti kale genda olaba omukono gwa Mukama n'osumululwa. Okay, halokola wanjisebo naye sokovire TV mpuulire bulungi. Esebo Amina. Amanya go sebo. Yes sebo. Oyagala kutunda ttaka. Bwensubira ofuna ku kasente akawerako mbeko nange kyetandika wadde mukama wange wendi wenkolera nawe yankolera obukozi kuba nina amayumba genkumawo naye akisente kamala te nina abaana kati ate yali yankwasa ddiiru eyo yettaka lyeyo ng'ayagala nditunde aliri miliyoni 9 naye nga gezaako gitambuza nzije yakubirako nangamba ye kikale ng'alinga ayagala oginzijako waliwo omuntu omulala alitunda ate nga nekyansi nange gyendinawo ate kiri bulungi nange. Sebo kyogenda okunkolera kiri kimu eryo ettaka liri sayidi ki? Liri Kiwenda. Ojja genda ogende awali ku kibanja wakati oyimirire wakati wolabanga wakati onjolereko ettaka olintere mu kaveera olireeta olunaku olwokubiri oba olwokuna oba olwomukaaga ettaka lyo bagenda kuligula ate ku ssente gwe zootasuubira. Kale genda okikola ojja kuwa obujulizi. Musumba mani nagendayo enkya enkya ku lwokuna tofaayo gwe genda oyole ettaka wakati w'ekibanja kyo olireete olunaku olwokubiri oba olwokuna oba olwomukaaga. Kale akuwa omukisa Yesu. Musumba kale nakuwa kwene namba. Yes kubako tewali buzibu. Kale musumba naye ogenda kulireeta wano ku kyaki ojje bakubulire ekyokukola n'eri ettaka. Ewaiga? Yes sebo. Kale musumba niyanze. Okay, God bless you. Hello kola. Hello. Wanji sebo? Robert kule Kasese. Kule Kasese Robert kule oli otya? Ndi mulungi. Yes sebo, siyo musasi wa fono. Kati nyambo tinjada musabireko. Ye Robert kule. Abawala tebakyagu mu maka. Abawala tebakola ki? Tebakyagu mu maka. Buzibu ki obuli e Kasese? Abawala baduka mu maka. Bagamba ki ekibaddusa mu maka? Zibu. Kati. Robert kule ki ekigenda mu maaso? Ekyambeera ng'onoola bangere kalo katambulamu. Tubitegeera kati kiriwo. Temubitegeera? Kale ki kyoyagala Katonda akole mu bulamu bwo sebo? Omukazi yanoba. Omukazi we yanoba? Omukazi yanoba kulw'okutabira na ssente. Yagenda eri gye balina ssente?
Awai so njagala mwange musabira timundekawo bwe mutyo. Zisobola kuleka sebo kyoyita munkimanyi. Kale mukama wange faso musabira. Kale sebo. Mukyala oba muyitaani goyagala akomewo. Bamwita Olivia Mbambu. Olivia. Yatwala n'abaana oba abaana yabaleka? Nase namuzalamu. Wali tonnamuzaalamu? Kale mukyala we agenda kudda. Kale tofaayo ojja mulabanga akukubira essimu nga sigwa mukubidde n'omukubira. Hello kola. Hello. Hello. Wanje. Hello. Kale kikwano amanya go. Amanya program. Kakati asamade twalisabireko. Buzibu ki nyabo? Kati mwana wange mutata we yamuganira tayagala wadde okumumpaako mulabe nako. Nasi yarampadde mukongo. Waliwo omukyala yajja ewaka naye yaleka kucyankala yezzanga anjawudde ku bazadde bange. Ani eyajja ewaka? Omukyala yajja zinganda eziranda amutumiyita Ssenga. Naye yaleka anjawudde ku bazadde bange nga njogeddeko ebigambo byesimanyiiko mukena magulu. Kale njagala kulabako olunaku olw'omukaaga kisoboka? Okay fuba nnyo olabe ng'otuuka wano. Akuwakisa Yesu. Pastor Joan nsaba onsabireko nfune omulimu naye njagala amannya gammwe okusinga abasindika ensigo nammwe ndi kubalaba enoka ensigo yo etuuse n'abalala. Hi Sister Joan, I'm Carlo from Kayunga. Pastor, pray for me, I get money so that I come to meet you. All right? Okay, katonda azikuwe. Kimala bumazi kasitowulira ng'oyagala kujja wano katonda agenda kuwa ensigo. Pastor Bambi nsabirako n'akamala mu period 4 weeks nga sivaamu Bambi nyamba. Tompadde manyago, tompadde nakwovudde, so kati sirina kyendaba. Sirina kyendaba. Njagala ompa amanyago bw'obanga ogenda sindika message oyagala tukusabire amanyago kyekisinga ne woosinzidde tusobole okuba nga tulaba ki kye tugenda okusabira. Kale. Hello kola. Sebo. Wanje. Kwe nyini kusawa yomwenda. Kakati. Yes sir. Nsaba kunyamba. Ina mama w'omwana. Awulira. Sebo genda mu maaso. Ina mama w'omwana. Mwagala. Naye ye wanjagala semanyi. Bamuyita Ziraika. Abeera wa? Kachiri. Tobeera naye? Just mulaba bulabi. Omulaba bwotyo. Ate gwe? Nange mbeera Kakiri. Obeera Kakiri? Okay. Njagala nnyo. Ate gwe omukyalo omulala gw'olina? Ani. Toyinayo muntu mulala gw'oyagala nga sooli? Kale ono mwagala. Kati ogenda baagala babiri? Enkubye njagala ono kati mama bedi. Okay, sooka osalewo kimu katonda alyoka akomyewo mukyala wo gw'oyagala. Sister Joan wasiibye otya nsaba kunsabirako nfune ssente nsobole okujjako eyo olwokubiri nsobole okujjako eyo. Osobole okujjako eno I think. Yeah. Message nga
ziika nkwata eriwa ndeka eriwa. Halo kola wangi naye oyogera mpola nawe gyebaleko mukyalaani shina buzibu ki ebiki emibubulo ejireeta ojenzirawo mu irwaliro tonaba kale ojja kujja wano ekawaala ofune ku nfuufu y'ekkanisa ojja ginaba bigende tofaayo kale shina she halo kola wanje agulumizibwa mu Nazareth ndibadde njagala sindika nsigo naye simu teri mu mannya gange. Esimu teri mu mannya go? Yes, Joan. Enjo wandiika ono bakuyita ani amannya go? Nabule Reste. Kale amannya go tugafunye sindika ensigo tofaayo. Kale nekirala Joan. Kakukalirako Joan. Banzirako ennika zange bbiri naye simanyi bakubako ennika zo bbiri. Kati mbeera olubuto ne lunnuusa. Nendeeta nga nzize ku ssomero. Nnika zo balina we baazisibira zirina essabo mweriri. Balina we baazisibira. Waliwo akawero mwe ziri. Era oyinza obutaddamu kuzaala naye ogenda kujja wano ekawaala we baasibira nnika zo n'emikisa gyo na buli kimu bigenda vaayo. Kale yazibba alina we yazisibira waliwo wenziraba. Kale akuwa omukisa Yesu. Halo kola. Hello? Oh, banaye. Okay, mwebale kusindika nsigo, mwebale kuwagala sawa ya mwenda, mwebale kunjagala. Sinze mbadde suppose jotula wano leero mu lunaku olwokusatu mukama wange yabadde alina otulako naye aŋŋambye abo abalina okukkiriza buli anaasindika ensigo buli anaakuba essimu buli anaasindika message olwaleero ajja kufuna kyabadde ayagala. So abo abalina okukkiriza si bonna nti bagenda kusumululwa naye waliwo abalonde. Amiina. Si bonna naye mulimu abalonde. Naye njagala obeera omu ku balonde ab'olunaku olwaleero. Musumbayiga agenda kuba afuna listi yammwe abasindise ensigo, so bw'oba osindise teweeraliikirira tofaayo kikwano ajja kuba abasabira mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Hello Pastor Joan, it's me Joelia from Kawempe. Please, I want you to pray for me. Nsobole okufuna omulimu banange kisusse. Kale laba omukono gwa Mukama. Pastor Joan nsaba kunsabirako nfuna omulimu nze Nakato ew'obulenzi. Nakato ew'obulenzi. Ojja kufuna ensigo ya mitwalo 10 Josinka ne Musumbayiga, ojja kuba ofuna omulimu gw'oyagala okufuna. Okay? Okay. Teddy Nalumu nawo sindise omutwalo gwo gumu wano kwene essimu gye nnina. Kale Teddy Nalumu naye mumpandiikire kweyo listi. Okay. Katonda agenda kuba amusumulula. Nze ne message zo zinganyoso. Sister Joan nze Kadija nsaba kunsabirako bamanja bansasule. Kale Kadija leka bw'obanja bakusasule naye bakusasula funako ekimu eky'ekkumi okisindika eri mu maaso ga Mukama. Bagenda kusasula naye bwe bamala okusasula jjako ekimu eky'ekkumi okisindike mu nnyumba ya Mukama. Katonda akusumulule. Kola, hello.
Hello. Yes, wanje. Jebale kunya. Kale nawe jebaleko. Amanya go? Josephine. Ye oliwa? Kayonga. Yes, enyabo. Mbadde nsaba kunsabirako. Josephine kiki ekikuluma? Waliwo mukwano gwange wano. Alina okugulu yafuna accident yaserera buseerezi. Otyo? Naye kati okugulu kukyaliko ladde. N'ekirala musumba. Nsaba kunsabirako omwana wange afune sponsor. Nasabye. Oyo yafuna accident olina yawo? Ndi naye. Mumpeeko. Hello. Sebo jebaleko. Kali nyama je. Kiroto kiche wasembayo okufuna ng'ogenda kufuna accident eyo? Eki? Kiroto kiche wafuna ng'ogenda kufuna accident eyo? Nafuna ng'alya nyama. Walota ng'olya ennyama? Wali mukolo nga tulya nyama. Okay. Kati njagala olwanirira obulamu bw'ogamba oyo omukyala akuyambe bambi akundeetera ekawaala kubanga ekikuyiga kikwagala. Njagala akunyambire akundeeterewo omusumbayiga osobole okutaasa obulamu bwo. Kale sebo mukama akusumulule. Okay. Hello Joan, it's me. Atenze. Mukwano tofaayo. Laba omukono gwa Mukama naye nyambo ndeetera oyo musajja otaasa obulamu bwe. Kale nyama. Kale. Ebisingo ojja bimanyira wano mu counseling. Tofaayo dia. Okay. Nantongo naye asindisa ensigo ye. Kale Mukama akuwa omukisa Nantongo naye mumuwandiika awo. Hello, kola. Hello? Yes, wanji? Ono Abesi. Abesi. Ani ono? Mbadde njagala nali ku ssaawa ey'omwenda. Amanya go gwani nyabo oliwa? Bampita Nakafusalafiina. Ki ekyabaawo? Mbadde njagala kunsabirako. Buzibu ki? Ninamu obuzibu n'omwami wange. Omwami wange simwesiga bulungi. Kati muli mpulira omutima gunnuma omwami addala eti sitegeera oba alinayo abakazi abalala. Nena mu maaso. Mbadde njagala bansabireko omwami wange atereera akyuse mu mpisa. Omwami wo bamuyita ani amannya ge? Bamuyita Kakumba Fred. Kakumba Fred. Omanyi kyogenda okukola oba oyagala okumanya amazima? Togenda gamanyira ku mpewo eno naye bw'oba ojja nfuniraayo essaati ye gy'atera okwambala ye nga ye. Ofunireko ensigo ya mitwalo 10 ojja kumanya ekituufu kyeki. Sigenda kubuulirira ku mpewo. Akuwa omukisa Yesu. Amina. Okay. God bless you. God bless you. Sure. Ansomeyo message emu bbiri nve wano olw'obufunda bw'obudde. Hello Joan, nze mbadde nsaba onsabireko sigenda mu period zange. Kyebando. Kale. Okuva lw'oyogeddeko nange. Leka ekibadde kikutte ebibyo kibite. Mukama yeebazibwe. Nze Fatuma. Nsaba kunsabirako byentunda tebitambula. Kwata ensigo siga kyekyo kinabagambye. Lwaki byotunda tebitambula kubanga tolina kukkiriza. Kwata ensigo yo siga Katonda ojja kulaba kyagenda okukola mu business yo. Munzikirize ndabike nga nva wano tugenda sinkana olunaku olw'enkya mu ssaawa yaffe ey'omwenda era mu kusaba. Naye leero lubadde lwa bunabbi ebadde program ya Musumbayiga
abaagala nnyo abasindisa ensigo yammwe nammwe abakyasindika agenda kuba abasabira kubanga ali mu kusaba agenda kuba abasabira mugenda kuwonyezebwa mugenda kulaba obujulizi obukwatibwako mu linnya lya Yesu Kristo omwana Katonda omulamu. Mwebale kwagala Joan, mwebale kwagala Musumba Igaga Siniabizaayo, mwebale kwagala ABS TV. Nkoze ne Shafiki mu control room ate Gloria ne Angel be bambaddeko ku kamera kambalekere abadde ano batuula akuume.